Happy birthday eri buli omu ng'omanya ojaganya amazaalibwa gwe olunaku olwaleero ba weekend oba omwezi guno ogwokunanga gabadde mazaalibwa gwe. Happy birthday. Abantu basusse okweka birthday zaabwe naddala no ku King Montage Studios, but tebaagala bayira mazzi, tebaagala bawa birabo, kwega basusse ne tugenda kikolako ensonga tugenda zitandika. Nja kugulawo nze nja baggulirawo akajje naye nga kyembamanya ku birthday yange temuzunga nga totozunga nga tolina kirabo tokomentinga ku video zange ng'omanyi togenda kunsindikira ka mobile money era enamba yange ya mobile money eri awo ku screen. By the way, kuba gwe mundu ogusose okulaba videos no genda wansi wano subscribing amanya yenze the handsome, the sexiest, the curvaceous. Dina kasajja bane curves. Nyinza okwogera oluzungu olufu. Bane curves. Asajja bane curves zibeera wase. Kale the bow nedda. The bodyest, the curvature, the king himself. Never ngenda kunyuma nnyo nga nsitudde ebyuma. Olaba nnyuma sinasitula. Just imagine me. Kati munange amulege nkuleetedde ga beautiful Rema Namakula ono nga wenjogera yamaze dde okuba nga alinnya ennyonyi ng'era ennyonyi gy'alinnye sigenda jjogera because bannatuwa ssente za kalango. Rema Namakula oluvannyuma lw'okutegeera muno social media ebaleete kyamwogerako yavuddeyo ne bamutwala ku weekend birthday getaway ng'era ono yabulitaddemu nkokola ye ne bbaawe amanyiddwa nga ne Dr. Hamuza lindako. Dr. Hamuza ng'ageza alinganga baawunsa abeera mu ddwaliro oba abeera mu jiimu akola ddi abasawo nzibone mulimu entukala ebinneewuunyisa posika Dr. Hamuza yamala okusoma Lawrence tannamala kusoma abeera ku live abeera mu masappe luli namusanga ku ddarasa kati uyo bagenze simanya wakuwi simanya birthday getaway but anyways ka video yako kolaba Rema Namakula akedde yakaposti yesterday nga bamaze okuba nga batravelinga naye nategedde abantu balina handbag nagenza okwayita mu nnyonyi nga ndabamu kino ekiwalabe kyani kikyali kye ekya people power na Evelyn Namulondo ne bane Evelyn Namulondo lekera okubeera handbag ya Rema sikaati kankwogere wadde oli kyali wange mwana gwe nawe okisusizo kiti onoozaza ne Rema abaana ab'ekitundu kale era nene wagenze kale amaalu yandigenze naye Evelyn Lagu goberera nnyo na kati be babaana omanyi fedda nga tukula ng'oluyita kooti ewa neighbor omanyi ffe twabeeranga mu kikomera kati nga ofuna n'ogendako ewa neighbor ngalo buno obwana bulidde babusibe kugulu ne babusibako olugwa ne basiba ne ku kitanda buleke kutambula naye waliwo akaana bakayitanga mubiru James okamanyi Lawrence kansala ng'amanyi kye bamulangira nga bamugamba mwana gwe mbwera eka yakuunya mbigere teola muno oyo gaya azungazunga nnyo naye njagala bambi saagala mwogerako mu bubi kubanga ali mu kkomera so katongere omusabira babeere nga bamuta naye mawulire aga Rema Namakula bamukoledde surprise getaway ya birthday ye ngera mujja kwamulayo ebifaananyi essaawa yonna ku luno tebagenze mu bisolo oba mu bikimpanze kuno babitaddemu ennyonyi kubanga ebisolo biyinza okuleeta obuzibu bagenze wabweru wa ggwanga era nga bagenze mu nsi zino wammanga zengenda okubanga either Rema bate bamututte Rwanda bamututte Nairobi oba Sekyo bamututte wa Kigali bayinza okuba nga bagenze kuba ennyonyi najengerayo keefaanana ey'Abanyarwanda so Banyarwanda munavuga neza munavuga ki kati Rema yagenze ne surprise eno yagenze n'amaalo ne simanyi lwaki Rema teyagenze na Maya olaba ti awaliwo socialism Rema otandise ososola mu baana lwaki wagenze n'amaalo lwaki Maya tewamututte ate ng'amaalo adde akakyalira ki taata we ate era lwakubaza nkimanyi kubanga Kenzo yagenda ku mbaga ya manager Beta teyagenda n'amaalu yagenda naani ne Maya era Kenzo n'agamba nti alese Maya ono kubanga ebintu bye byonna eby'obugagga Maya yakola ki olaba kati ne Rema yatandise osasulaani naye kati ntegedde Lawrence kati kakunyumiza emboozi mujeeko okimanyi Kenzo yadde Rema yali tasobola fulumya amaal mu ggwanga Uganda nga Kenzo takkiriza okimanyi kati ze naabo twali tutravolizemuko maama alina okusayininga ne taata n'asayininga kati kasagga kino kiyige Rema yadde alina okukwata amaal amusindika ewa taata we mulabako agambe taata we dad can I please fly out of the country oshegede kati then Kenzo akkirize bwakkiriza akole ki asayininge bwasayininga oli ku airport bakubuuza omwana ono agenda wabweru naye ayina taata we yamukkiriza oba maama we n'ogamba ye so awo nakomye okutegeera naye bamaze dde okuba nga bagenda kasubire ebifaananyi bigenda kuba bifuluma very soon naye nga ku luno munange trip eno yagendeddeko banazaala abako n'ab'emikwano be bagenze naye kansubire Rema vaayo n'olubuto